بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. matendo gonna malungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza era nanyini busobozi ku buli nsonga oyo atusobozeseza nate okubanga tukunganye wano nga tuzze okweyigiriza eddiini yaffe. Tumulajanira okusoma kwaffe kuno akututeremu omukisa era akutufuulire ekimu ku ebyo ebiribeera ennunuzi zaffe ku lunaku lw'ensonga. Tuzizaako okusabira owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo nannyini kujja n'ekitabo eky'ekitiibwa ekijjudde obulungamu n'amateeka n'ebiragiro eri omukkiriza, nga oyo yenna akyekwatako abeera amaze okufuna obulungamu era abeera afuna okwesiima kuno ku nsi ne ku lunaku lw'ensonga. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira kwe n'emirembe n'emikisa awamu n'ab'omu nnyumba ye ne baswahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera mu bukakafu bw'okumugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'okuba nti atulabirira, atukuuma, atuliisa, atumalira ebyetaago byaffe. Tumuwanjagira tutaase omubi sitaani, ate era atuteera omukisa mu ebyo byonna bye tugezaako okukola nga tubikola ku lulwe. Obulamu bw'ensi kigayaaza. Kyova olaba Nabbi Saasama yagamba ensi eno singa yalimu akalungi akenkanankana n'akawawaatiro k'ensiri. Omukafiiri oyo agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala tiyandinywedemu wadde olwendo lw'amazzi. N'olwekyo edduniya eno etumaliramu bwereere nga bwe mbagambye nti nno tuva kuziika. Wallahi ntunuulidde kabuli z'abaddu ba Allah obungi bwazo. Gamba nga ndinganga gwe busoose okugendawo. Kuba ngendawo nnyo. Ne last week twaziikawo omuvubuka era twaziika omwana ono w'emyaka 15 we twamuziika. Naye leero nfunye okutya kw'amaanyi. Kuba limbo yaffe eyo nga bwe mugimanyi n'obunene bwayo enaatera okujjula. Enaatera okukola ki? Enaatera okujjula. Kati waliwo abapya eri awo nga bapya obalaba kabuli zonna mpya, naye nga gwe tomanya nti no bakoze ki? Bafudde. Naye nga bafa enkya n'eggulo. Kati ate balabe baziika mu bitundu ebirala. Eno limbe eno serves just part of London. Tunulira obungi bwa kabuli eziriwo ofunamu ekyokuyiga. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa okuba nti ensi etuwangula. Ate era n'abo abali mu kabuli ezo Allah subhanahu wa ta'ala tumulajanira abagondeze abasonyiwe ebyabasobako. N'olwekyo baddu ba Allah, omulanga gwange eri nze kennyini nammwe tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Enne time ogenda kati oyo mwana abadde 21 abadde amaliriza university ng'akola bulungi nnyo, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera nti safaari awo weetuukira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase atugabirire okuba nti tukola emirimu emirungi tusobole okutuuka mu maaso ge nga tusiimye, kuba lyessanyu lyokka. Okuva mu nsi malakul mauti n'ekusanga, malakul mauti n'ekutwala
nga Allah subhanahu wa ta'ala simusanyufu gy'oli owedde, naye Allah subhanahu wa ta'ala tumulajanira atutaasa. Naam, tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'akatale, ebivunaanwa by'akatale. Twakalabako emisomo ebiri. Ku musomo gwasooka twalaba ebintu bingi. Twalaba kathratul aswaq, okuyinjiwala kwa obutale n'ebyobusuubuzi nga bwe kiri min ashirati saa, mu bubonero bw'enkomerero. Ne tulaba pointi yali ey'okubiri. Nabbi sasama n'atugamba abgadul biladi ila Allahi aswaquha, ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okunyiigira bwe butale. Hadisi etandikira eri ngega nti ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala n'okusanyukira gy'emizikiti. Wa abgadul biladi ila Allahi aswaquha. Naam, ebyo twalaba mu musomo ogusooka. Ne tulaba mu musomo ogwokubiri asuuqu maarakatu shaitan, akatale battleground ya sitaani. Ye battleground ya sitaani ne tulaba bujulizi bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam watu wa ku nsonga eyo. Kati olwaliro bizinira tugenda kulaba asuuqu makanul fitan. Naam, shaka wafa tugamba nti innal aswaqa fi zamanina mali'atun bil fitani al kathirati allati man tujahiruha awqa'atuhu fi habailiha. Omulembe gwaffe guno gwe tuliko, innal aswaqu fi zamanina, mazima ddala obutale ku mulembe guno gwe tuliko mali'atun bil fitani, obutale bujjudde efitina, bujjudde ebikemo. Man tujahiruha awqa'atuhu fi habailiha, oyo abeera ignorant nga tamanyi bikemo biri mu katale, yeekanga agudde mu bukodyo bwa sitaani obujjudde mu katale nga bwe twabulaba mu misomo gyaffe ebiri egikulembedde. N'agamba nti nno si ekyo kyokka, wa adhabat anhu halawatal iman, kati bwagwa mu butego obwo kyekiddirira obuwoomerevu bwa imaani bumuddukako ne bugenda. Kasita obuwoomerevu bwa imaani bukuggwako kyekiddirira wahabbabte ilaihi alfusuqu wal isyana, obuwoomerevu bwa imaani bukasita bukugendako, kati obwonoonefu n'okujemera Katonda bikufuukira ebyagalwa gy'oli, amakulu nga tokyabirabamu buzibu bwonna. Obuwoomerevu bwa imaani bugenze, kati osigazza ki? Habbabti ilaihi alfusuqa wal isyan, obwonoonefu n'okujemera Allah subhanahu wa ta'ala bikufuukira something easy nga tokyawuliramu. Agamba nti nno wa min hadhihi alfitani, muzimu nno ku fitina ezo ezisangibwa mu butale. Awalan, ekisookera ddala fitnatun nisa, ebikemo eby'abakyala. La shakka anna a'zama fitnatin hiya fitnatun nisa, tewali kubuusabuusa efitina esingira ddala obunene fitina y'abakyala. Qala sallallahu alayhi wa sallama, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ma talaktu ba'di fitnatan adharra ala rijali min an-nisa'i, okuvaawo nvaawo ngenda naye siina kyembalekedde mabega kyenkana fitina, nga efitina eyo ekosa abasajja okgenda ewala, kwenkana fitina y'abakyala, kwenkana fitina ey'abakyala. Teriyo kyembalekedde mabega mu bintu byendese emabega, kwenkana fitina, ng'efitina eyo fitina y'abakyala, wabula ng'ekosa nnyo abasajja. Ndowooza ffenna tukkiriziganya nti Nabbi sasama kye yayogera kituufu ku nsonga eyo. Teri kisudde bantu mu bizibu kwenkana bakyala, kuba abakyala be basibukako ebikemo bya sitaani. Hadisi eyo eri muttafaqun alayhi, eri mu kitabo kya Bukhari 1596 5096 ne Muslimu 2741, Muslimu 2741 1207 mwemu. Waqala sallallahu alayhi wa sallama, hadisi ono nkulu nnyo,
tujiwulirize nnyo n'obwegendereza ti inna dunya hulwatun hadiratun, mazima ddala edduniya mpoomerevu nnyo ate yonna ya kiragala. Allah subhanahu wa ta'ala edduniya eno yagifuula nga mpoomerevu ate nga ya kiragala. The greenery, buli wootunula is green and it's beautiful. Olaba n'ab'omu ddungu nabo batandika okukola artificial greenery. Alhamdulillah. Nabbi sasama agamba wa inna allaha mustakhlifukum fiha, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasikiza ensi eyo gyatulaze nti nno mpoomerevu era yonna ya kiragala, agenda gibasikiza. fayanzuru kaifa ta'malun, Allah subhanahu wa ta'ala agenda basikiza ensi eyo naye agenda kubatunuulira alabe butya bwe mweyisa mu nsi eyo. N'olwekyo kati Nabbi sasama akuwa amagezi n'akugamba nti nno fattaku dunya, mazima ddala mutye duniya, wattaku nisaa, era mutye n'abakyala. Fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisaa'i. Owulira akuwadde amagezi amaze okulaga beautifulness ey'edduniya eno n'obuwomerevu bwayo, n'akugamba nti ekiddako kifattaku duniya, mutye nnyo edduniya eno, wattaku nisaa, ate mutye n'abakyala. Fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisaa'i, mazima ddala ekikeme ekyasookera ddala okuyiwayo n'okubuza abaana ba Isirayiri kyava ku bakyala. Gwe ekibiina kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama leka kubeera bwotyo, edduniya eno gijjemu ekyo ky'oteekwa okugijjamu. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ddala wala tansa nasibaka mina dduniya, teweerabiranga omugabo gwo mu nsi, teweerabiranga omugabo gwo mu nsi. Other than that, gigendemu kunoonyaamu ekyo ekijja okuyambako okuyimirizaawo ekyo ekyakutondesa nga nakwo kwe kusinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslimu enamba 27 mwana mu 2, 27 mwana mu 2, 2742. N'olwekyo baddu ba Allah, Nabbi sasama amaze okututendera obulungi bw'edduniya, amakulu, obuwoomerevu bwayo. It's so sweet. Kuba edduniya bw'ogirozaako bw'oti, it's so sweet. Oida n'omugagga yenna bw'akwata ssente ze bw'atandika okuzimba kikyazaako kola gardening erinaki eyina omuddo ogwa green. Akubuuza nti oyina council flat oba oyina house? Nti na house. Oyina garden? Kyasookerako si bwe kiri? Oyina garden? Lwaki? Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutonda n'akituteekamu ekyo. Nabbi sasama kyavudde akikugamba nti inna dunya halwatun, is so sweet. Ekirala hadiratun, is so greenery. N'olwekyo mugyewale. Allah subhanahu wa ta'ala agenda gibasikiza, abatunuulira alabe mugenda kweyisa mutya. N'olwekyo mugyeyisizeemu bulungi. Other than that, owedde tuli ku nsonga esooka, nayo yerwa fitnatun nisaa'i, mu bikemo ebisibuka mu butale. Nabbi sasama agamba mu hadisi endala, almar'atu awratun, nti omukazi yenna bwereere, omukazi bwereere. Fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytanu, buli lwafuluma bw'ati sitaani ng'etandikirawo okumuteekako ebikemo. N'olwekyo tulina okubanga twegendereza nnyo, teyinza butakusuuza mu bubonero. Kyova Nabbi sasama yatugamba nti nerisa erisooka likusonyiyiddwa, walaika thani, koteekayo eryokubiri musango. Naye omusajja atunulira omukazi ng'ajja bw'ati amwolekedde, n'atandika omukuba obufaananyi okuva ku nviiri, okudda ku feesi, okudda ku nsingo, amabeere, n'akka wansi, n'amutunulira ebisambi. Kati nno bw'otuuka ku bana abafa abasama wano, n'obwerere bwonna abukulagira ddala. Kati n'amaliriza omukyala bw'ati n'ajja n'amuyitako. Bw'osanga bano aboononefu abeekuba obuwoowo, akawoowo ako kokka kamugoberera mpaka lwabulirayo. Omusajja n'akyuka n'amutunulira amulabe nakyo ekimuli emabega. Omuntu aggweramu ddala n'otulina omusajja omukulu ng'aweddemu atunulidde omukazi gw'atalinaako na kyamumanyiiko, ate nga tagenda nakuddayo mulaba, ayinza obutaddayo mulaba mpaka lwalifa.
naye n'omulaba ng'aweddemu ne kyabadde akola akivuddeko. Abalala atomera n'okutomera, atunuulira mukazi atambula ku street bw'ati, emmotoka n'eseetuka ali ku bitaala nti aba ali mu traffic jam, omukazi najja n'ayitawo bw'ati n'amutunuulira bw'ati, emmotoka n'etandika okuseeseetuka bw'eti okkakana ng'ali ku mmotoka ya munne, naye ebirowoozo byonna birazeewa ku mukazi gw'atagenda nakuddayo kulaba. Obwo buzibu bwe tukola ki? N'olwekyo Nabi Sassama atugambye nti almar'atu awra, omukyala bwereere, fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytanu, sitaani bw'omukyala buli lwafuluma bw'ati ng'etandikirawo kaabe musiraamu ate oyo gwesingira ddala okwagala, kuba ono mukafiiri, ono omwononefu yamugonzagonza dda, naye ono omusiraamu ayambadde obulungi, oyo gwe yagalira ddala. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Mukyala buli lwafuluma kyekiddirira, sitaani ng'etandika omutega obukodyo bwayo, egezaako nga bw'esobola okulaba nti emusuuza points. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Tirmidhi 1173 ina mu Sahih Targhib wa Tarhib ya Sheikh Albani ku namba 386. Wa min fitani nisa'i amatan wa fil aswaqi khasatan, ebikemo ebiyitira ku bakazi birijje nongera bwe mbagambye nti omuntu obeera ku kkubo, omusanga wano omusanga wali, owulira. Nabi Sassama ajjukira eri yagambye sina kyembalekedde mabega fitnatan adarra ala rijali min an-nisa, sina fitina gyembalekedde mabega ng'ekosa omusajja okwenkana abakyala. Kati Seeka agamba nti wa min fitani nisa'i amatan, ebikemo eby'abakyala birijjeno, wa fil aswaqi khaswa, ate bwe kituuka mu katale ate kyo kiri specific nti akatale kalimu fitina y'amaanyi nga efubutukira mu bakyala. Kati aleeta ensonga ziri ttaano, zino ensonga ziri under topic eri kati eri kwegamba ziri hadisi akuleetedde kulaga buzito bwa nsonga gy'ayogerako nti n'abakyala fitina kwe kuleeta ahadisi ezo ezoogera ku nsonga eyo. Kati atandika okutunyubuulira nti ensonga eno eri specifically nnyo mu katale, ensonga y'abakyala atandika okuwa ensonga esooka alkhalwa, okweyawula n'abakyala. Nabbi Sassama agamba nti ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma ash-shaytanu. Eyo ensonga esookera ddala, ekyo kihapeninga nnyo mu butale. Betwogera akatale twalaba mu musomo gwaffe ogwakulembera nti akatale nonti just kana akatale ak'oku street, Seeka yatunyonyola nti buli kifo kyonna ekikuŋŋaanirwamu ebyobusuubuzi, kugulaana na kutunda, ekifo kyonna nga kikuŋŋaanirwamu abantu nga batunda bagula batunda, kyonna kabeera katale, which means nti Tesco eyingiddemu, supermarket zonna ziyingiddemu, street markets ziyingiddemu. Kati Nabbi Sassama agamba nti omusajja agambye nti ala zuuku kateeka y'amagezi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, omusajja togezangako gwe omusajja ne weeyawula n'omukyala ne mubeera nga musigadde babiri mwekka, illa kana thalithahuma ash-shaytani, okujjako ng'owookusatu ku bantu abo ababiri abeera ki? Seeka omusajja asobola okubeera n'omukazi awo ng'amulaba bulijjaawo, naye bwe babeera mu kasenga awo baba mu ofiisi awo nga balimu babiri bokka, omusajja akyuka, sitaani etandika okumuleetera ebirowoozo, n'etandika okumulaga ebirungi ebiri ku mukyalo ono nga gyobeera nti bulijjo abadde tabiraba. Waliwo omusiraamu yampeereza ka vidiyo, n'olwekyo omukyalo ono buli lwe mweyawula ne musigala babiri, Nabbi Sassama agambye nti nno owookusatu ku mmwe abeera sitaani. Oyagala toyagala, ono mubaka wa Katonda yagamba. Hadisi eri mu kitabo kya Tirmidhi 2165. Ensonga ey'okubiri kubiraga nti nno abakyala bano efitina yaabwe eri so specific mu butale, kuba mu katale eyo ebihapeningirayo biyitirivu obungi. Okweyawula okususse ojja kusanga mu katale, naye ebiddirira tebibeera birungi. Ataparruj, okwolesa
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, temugezangako okwolesa ebyokwewunda byammwe nga bwe mwalinga mu biseera ebyobutamanya. Abakyala mu biseera ebyobutamanya ng'obusiraamu tebunnaba kujja nga bambala endege ku magulu. Olowooza ekigendererwa ki? Seeking attraction, kusikiriza abasajja. Era ng'omukyala bw'abeera atambula asitampinga endege zino zitowewa okukola ki? Okusoundinga n'okusika ebirowoozo by'abasajja bamutunuulire. Kati ku mulembe gwaffe guno abakyala tebambala ndege naye bambala obugatto obukondo. Kati obeera mu mall oba ku street omukazi n'atambula n'owulira akakondo 5 minutes awe atambula yenna ka 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 ka. Omukyala awulira bubi nnyo okuba nti atambudde bw'atyo n'atafuna basajja babaako kye bagamba oba bamutunuulira. Mujjukire ekyafaayo kye nabanyumiza. Omuvubuka yagenda mu Amerika eyo okukola. Omuvubuka munnaddiini mu kizimbe mwe yali akola nga bw'abeera mu lifuti ye tatunuulira bakazi, naye omukazi ajja muwala mulungi nnyo muto. Baending up nga mumanyi bino ebizimbe ebiwanvu. Bantu bavuddemu ne baending up nga basigaddemu bameka? 2 mu lifuti. Omuvubuka amaaso nga tagajja wansi kuba obusiraamu butulagira kukakkanya maaso gaffe, si bwe kiri? Omuvubuka lifuti n'egenda ne batuuka okuvaamu nga omuvubuka tajje maaso wansi. Omuwala ne kimuluma nnyo n'amugamba owai ndi mubi nnyo okugaana okuntunuulira. Ono n'amugamba nti atoli mubi, oli mukazi mulungi nnyo naye eddiini yange tenzikiriza kukutunuulira. That's why amaaso gange ngakuumira wansi. Eddiini endagira maaso gange gakuumira wansi. Abanyumya ekyafaayo ekyo bagamba nti nno omukazi yagenda nga kimubobbya omutwe. Yambuuza ddiini ki? Nti Busiraamu. Nze ndi Musiraamu. Omukazi yagenda kimubobbya omutwe. Bwe yatuuka eyo n'anoonyereza ku Busiraamu. Agamba kanoonyereza Obusiraamu buno. Obusiraamu buno bwaŋŋambye kambunoonyerezeeko mbumanye. Kigambibwa nti omukazi bwe yanoonyereza ku Buyisiraamu omukazi n'asiramuka. N'addayo mu kizimbe gye yasanga omuvubuka n'amunoonya. Bw'amunoonya n'amuzuula. N'amubuulira ebintu byonna byayiseemu, risaaki gy'akoze, n'amugamba nti nno nsazeewo kusiramuka. Eventually n'amugamba nti nno naye njagala ompase kuba ggwe unviiriddeko ensonga eno ey'okufuna ekitangaala. Eventually, to cut the long story short, omuvubuka yakkiriza n'agenda n'awasa omukazi. Naye amuwasa nga tamanyi what is behind omukazi ono. Agenda okutuuka ewaabwe ng'omwana ono ava mu famire abagagga abavundu, kitaawe nga biliyoniya. Omuvubuka naye we yavaawo n'aloka. Kuteeka mateeka ga Allah mu nkola n'akkakkanya amaaso ge. Daba bw'afunye omukazi omulungi, muto, mulungi, mugagga. Kuba Nabbi sasa yatugamba nti ekimu ku biraga omuntu ono nti nali mu bulamu obulungi abeera n'emukyala nga mulongoofu, abeera n'ekidduka nga kirungi, abeera n'amaka nga malungi. Oyo ng'omanya nti no Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obulamu obulungi. Ennyumba nnungi, amakulu abeera contented, ekidduka kye kirungi, tabonaabona, n'omukyala we mukyala mulongoofu, tamuleetera wasiwasi. Ebyo ebintu ebisatu Allah subhanahu wa ta'ala bw'abikuwa byonsatu ne bikwekuŋŋaanyizaako, alhamdulillah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah subhanahu wa ta'ala yagaana omukyalo okujaajaamya ebyokwewunda bye. Kyova olaba nti nno Obusiraamu bugaana omukyalo okwambala akakondo. Akakondo ako kasiikinga attention. Naye bw'onoogenda mu katale byojja okusanga abakyala nga bajaajaamya ebyokwewunda byabwe. Surat Ahzab aya 33. Wakala sallallahu alayhi wa sallama, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'atugamba, sinifan min ahali nnaari lam arahuma, emiteeko ebiri gy'abantu nga bantu ba muliro. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti nze sibalabangako. Amakulu okuwonyaabonyezebwa kwe bagenda okubanga babonyaabonyezebwa. Wa dhakara minhum, seeka wano yatuleeteddeko omuteeko gumu, sijja kubawa omuteeko gwa kubiri, twagalamu omuteeko guno ogumu. Nisaun kasiyatun adiyatun mumilatun mailatun. Abakyala
nga abakyala abo kasiyatun ariyatun abakyala bano babeera bambadde naye nga at the same time bali bwerere omulaba nga ayambadde naye nga aliki ng'ali bwerere mumilatun mailatun abakyala bano tebakoma kubeera bwerere naye basuula ne abasajja baabwe mu buzibu buno amakulu babafuukira ekikemo ne babakozesa ne babasuula mu buzibu ki buzibu bwa kujemera Allah subhanahu wa ta'ala wulira nabbi sasama abatenda agamba nti ruusuhunna ka asnimatil bukhti ruusuhunna ka asimatil bukhti almailati abakyala bano emitwe gyabwe kino mukyegendereza ennyo naddala mu abalina abawala abato nti ku mitwe gyabwe babeera nga bwolaba amabango g'eŋŋamiya babeera nga bwolaba amabango g'eŋŋamiya nabisasa magana nti bambadde naye nga bali bwereere osanga kati abaana naddala abaana b'abasumaali nga yennena ayambadde bulungi naye nga ku mutwe guno kuliko ekintu ekikulumbadde bwe kiti nabisasa makyategeeza balina ebintu bye basibamu munda ne libeera nga bwolaba ebbango lyaki ebbango ly'eŋŋamiya nabisasa amagambye nti nno ayambadde naye nga aliki ali bwereere agamba nti nno la yadkhuluna aljannata omuntu nno bw'atyo ayambadde nga tayambadde nga bw'olaba abakyala b'e Uganda bwe beebuzaabuza ne beewundiza mu shariya ya Allah subhanahu wa ta'ala ne bambala ng'ayambadde ekiteeteeyi eno hijaabu eno naye ate obulago ng'abulese bweru asiba akatambaala bw'ati amatu gano n'agaleka ebweru lwaki n'obulago abulese bweru okwolesa gold we gwatadde mu matu ne necklace ya gold gyakoze ki n'ayambala fitting n'ayambala sisuru ng'abuzaabuza abamu ayambala empale n'ateekako eno waggulu naye ng'ebisambi byonna obiraba kuba mu mateeka g'Obuyisiraamu hijaabu y'omukyala erina conditions 8 ezimu kuzo no fitting teteekwa kubanga omukyala emukwata okulaga figa ye buli lwalaga figa biwedde ali bwereere buli lwolekayo ekitundu kyonna ku mubiri kati ng'aga amatu biwedde oli bwereere mujjukira bulungi bwe twali tulaba emisomo gyaffe ejja okuwummula amatu abamanyi baatugamba nti omukyala amatu gano bw'aba agataddemu ebyokwewunda ayina kugabika era kyekyo Sheikh Uthaymin kye yagamba bwe baamubuuza ekibuuzo ekikwatagana ku kuteeka akuuma mu nnyindo oba okuteeka kalingi mu nnyindo yagamba nti nno omwana ono omuwala oba omukyala ono akkirizibwa okuteeka akuuma kano mu nnyindo oba eringi mu nnyindo bw'abanga mu nsi oba mu kalicha oba mu mbeera gy'awangaalira nga ekintu ekyo bakitwala nti kyakwewunda naye on condition nti ateekwa ennyindo eyo okugibikka kati taateekamu akantu mu nnyindo bappa kapini olwo kifuuse etteeka efeeso eno okugikola ki okugibikka yagamba nti nno tewaliwo bujulizi bwonna bwogera ku pini za mu nnyindo nga bw'olaba amatu kuba amatu tulina hadisi eri mu Bukhari eya Ummu Zare ne Abu Zare nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akomentinga ku birungi Abu Zare bye yawanga Ummu Zare nga ebimu ku byo bye by'okwewunda amatu ge ne gazitowa kanagamba tewaliwo bujulizi bupointinga direct ku nnyindo kati tulina kukozesa kiyasi n'agamba nti nno omukyalo ono bw'abanga urufu custom mu bantu bawangaliramu nga bakitwala nti ennyindo eno okugiwummula n'ogiteekamu akuuma kyakwewunda then akikole naye ateekwa buteeka okuba nga akola ki agibikka kati n'olwekyo omukyala yenna buli lwayolesa ebyokwewunda bye aba ali bwereere nabbi sasama agamba wuliriza la yadkhuluna aljannata tagenda kuyingira jjana wala yajidna rihaha tagenda kuwunyirwa wadde akawoowo kaki kejjana wa inna rihaha mazima ddala akawoowo kejjana kano la yujadu min masirati kadha wa kadha mweno hadisi nabbi sasama agamba nti akawoowo kejjana kawulirwa mu such and such a distance kyovala nti nno bannange ejjana Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha as-samawati wal ardh
uiddati lilmuttaqin. Muwanguyirize nnyo, mufube nga bwe musobola, mukolerere nnyo min rabbikum wa janna, nga mwanguyirira okugenda eri okusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ne jana. Jana ki? Arudhuha, obugazi bwayo yenkana nga bwolaba eggulu n'ensi. Eyo yijjana. N'olwekyo mugikolerere obugazi bwayo bwetyo. Kali nabbi sasa matugambye wano nti nno akawoowo k'ejjana eyo, omukazi ono eyejaajamya ayolesa obwereere bwe, tagenda kuyingira jjana wadde okuwunyirwa ku kawoowo kaayo, ng'akawoowo ako kawulirwa ng'okyali mu distance ya myaka 5. Pointi yokusatu, alkhuduu fil qawli. Alkhuduu fil qawli kwe kugonza n'okuseeneekereza n'okuwoomereza eddoboozi. Byonna ndowooza byanjawulo naye nga bitegeeza kimu si kyo? Kuwoomereza, okugondereza n'okuseeneekereza eddoboozi. Abakazi bakyagala nnyo, bakikozesa nnyo. Qala ta'ala mukhatibati nisaa'i. Allah subhanahu wa ta'ala eno aya yajogera, aya mpanvu naye twagalamu kana akatundu tetulina time ya kujiddamu. Ezo naziri mu surati Ahzab, eno yesooka kweri, eno 32 eri 33. Allah subhanahu wa ta'ala yali addressinga bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti no fala tahdha'na bilqawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Temugezangako okuwoomereza oba okuseeneekereza eddoboozi oli aliwulira nga mu mutima gwe mulimu obulwadde, abenga afuna ekikemo, abenga afuna. Abakyala bangi abakomplaininga naddala ku mikutu gyaffe gino egya WhatsApp kwe tusomera eddiini. Abakyala bangi abakomplaininga nti abasajja babatawaanya mu inbox zaabwe, nga tamumayina kumumanya naye kuwulira buwulizi ddoboozi. Kuwulira buwulizi ddoboozi, omusajja n'atandika okumukola ki? Waliwo abasiraamu bambi nga baagala okuyiga eddiini yaabwe, okitegeera, talina kyakkola n'afubanga bw'asobola okola nti eddoboozi lye taliteekamu kantu konna, naye ngeri ly'eddoboozi Allah subhanahu wa ta'ala lyeyamuwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bano abalirongoosa. Eri abakazi ye nga bw'ayogera ku ssimu alongoosa eddoboozi n'alikyusa. Kati oli omusajja ali eri n'afa. Eri abakazi nga ye alongoosa eddoboozi kasita alaba kati bano bankola mu butale, bankola mu maduuka, kuba twogera ku bankola ki? Ku bankola mu butale, bankola mu maduuka. Bw'alaba omusajja mu nvubuka mutaanyirira ng'atandika okwekozesa, ng'atandika okukyusa eddoboozi, kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakola ki? Kyayogerako. Bw'oba olina embeera yonna mu mbeera ekuwaliriza nga tolina kyakkola, olina okugenda okukola in a public place, fubanga bw'osobola okulaba nti nno toteekawo mbeera ya kwongera kikemo ku kikemo. Omutegeera pointi yange? Toteekawo mbeera ya kwongera kikemo ku kikemo, kuba bw'onookikola kyekinaddirira. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala ar-rijali min an-nisa. Mu bikemo bye mbalekedde sireseeyo kikemo mabega nga kikosa omusajja kwenkana kikemo kya mukyala. Seko omusajja awulira eddoboozi ly'omukazi n'atabuka nga tamulabanga nako. That is the reality. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bakyala bannabbi, eno message yali ya bonna. Bw'abanga bakyala bannabbi bagamba, olede nga amaze okutugamba nti nno ummahatukum, bamaama bammwe, naye ate abagambye nti nno mukakanya amaloboozi gammwe, togezaako gateeka mu sitiriyo. Lwaki? Anti ono alimu fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Ono alina obulwadde mu mutima, automatically ajja kutandikirawo ebyobuseegu. Omuntu atalina bulwadde mu mutima, Allah subhanahu wa ta'ala akispecifyinze nti bw'onoolongoosa eddoboozi bw'otyo n'oteekamu sitiriyo, ono alina obulwadde mu mutima. Bulwadde ki? Obulwadde obw'obwenzi. Ajja kutandikirawo. N'olwekyo temugenda mu inbox z'abasiraamu kubatawaanya. Sigala ku kyakutwala mu gurupu. Kyakutwala mu gurupu ki? Kusoma ddiini. Soma ddiini, so totandika kola bikolwa bya buseegu. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Aya eri mu surati Ahzab aya 32. Surati Ahzab aya 32. N'olwekyo baddu ba Allah, bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala agambye bakyala bannabbi, kuba Allah subhanahu wa ta'ala yabalonda specifically
n'abatukuza n'abafumbizaani omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babanga bwatyo bwabagambye kati ate gwe saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Point number 4, khalu thiyabe wa tabdiluha dakhila al mahallati. Ensonga eno nzibu nnyo nade sagana kujogerako naye tulina kyakola. Qala sallallahu alaihi wasallam, nabi sasoma yagamba ma min imra'atin, teriyo mukyala n'omu takhla'u thiyabaha fi ghairi baytiha illa hatakati ma bainaha wa baina Allahi ta'ala. Kharu thiyabi kyeki okweyambulamu engoye, wa tabdiruha n'okukyusa, dakhila al mahallati, abakyala ababa bayingidde mu shopping centers, mu butale, mu malls, mu arcade, n'ayingira mu fitting rooms n'akyusa engoye nti simanya yeegezaamu. Sheikh kyayogera kuwa, Sheikh kyayogera kuwa kukuleta hadisi ya Nabi sallallahu alaihi wasallama. Qala sallallahu alaihi wasallama ma min imra'atin, teriyo mukyala n'omu takhla'u thiyabaha, ayambulamu ngoye ze, fi ghairi baitiha, mu nyumba etali nyumba ye, illa hatakati ma bainaha wa baina Allahi ta'ala, abeera akutuddewo ejjiji, ajeewo ejjiji eririwo wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kati hadisi eno abamanyi babavunula hadisi eyo batugamba nti ekyo kibeerawo ku mukyala ng'atambudde eŋŋendo ezitamukkirizibwa kutambula, ng'atambudde eŋŋendo ezitamukkirizibwa kutambula, ekifo kyagenzeemu takkirizibwa kukigendamu, kino kye kimutuukako. Ensonga eno nkulu. Seka yaleeta hadisi eno naye natannyonnyola. Bwe tugirekawo bwe tutyo biidhinillah, tuyinza okwesanga nga abantu bangi bafunye obuzibu obutategeera nsonga eno. Kati tugenda kunnyonnyola hadisi eno biidhinillah mu musomo gwaffe ogunaddako, tulabe ebigambo by'abamanyi n'ezimu ku fatuwa z'abamanyi nga fatuwa ya Lajna Daima ne fatuwa ya Sheikh Uthaymeen ku Nuru ad-Darbi, biki bye boogera ku hadisi eno n'amakulu gaayo. Kuba kati Seeka hadisi eno agirese n'agikubawo bappa, agambye nti no khalu thiyabi wa tabdiluha, okujjamu engoye n'okukyusa agenze mu fitting eyo maduuka. Kati hadisi eno bagikozesa mu bugazi, okugenda mu swimming pools, okugenda mu sports centers, okugenda mu toilet nga sizeewaka n'ebifo ebirala. Byonna tujja kubinnyonnyola tusobole okubitegeera obulungi. Naye right now Sheikh agirese nga point number 4, khalu thiyabi wa tabdiruha dakhila al mahallati, gwe mutwe. Point number 4, omukyala okweyambula engoye n'akyusa eyo mu matundiro gy'alaze, shopping center, katale, arcade, you name it. Kati ebyo byonna okufuna ekifaananyi ekirungi era ekituufu tujja kubinnyonnyola mu bugazi abantu basobole okutegeera. Tujja kubinnyonnyola mu bugazi abantu basobole okutegeera point eyo, oba oliawo kiina ne kiyinza okuyambako abantu ku mbeera eyo ne hadisi eno eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kuba hadisi nkambwe omukyalo okuba nti najjemu engoye ze n'aba ng'akutuddewo ejjiji, okubikkirira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamubikkirira, subhanallah, kigambo kinene era si kyakuzannya. Kino tikikwatagana na mukyala asabye omwami we nti njagala genda ku muzikiti n'amukkiriza. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno abakyala abo bwe babanga babasabye okgenda ku mizikiti temubagaananga. Bwe babanga babasabye okgenda ku mizikiti temubagaananga, wadde nga ate yatugamba nti essola y'omukyala esinga obulungi yeyo gy'asaalidde mu nnyumba ye, nga waagisaalidde essola esingira ddala obuki obulungi. Naye yatukkiriza nti bwe baba babasabye okgenda ku mizikiti mubakkirize bakole ki, bagende. Kati omukyala oyo aba talina mutawaana, omukyala oyo aba talina mutawaana. Omukyala agenze mu ddwaliro
talina mutawaana agenze kumujjanjaba yeetaaga okukozesa toilet agaanibwa nedda tagaanibwa wabula ono omukyala agenze mu katale n'agenda mu lwokaano lw'akatale asiiba eyo okuva ku makya mpaka lwe buziba ayogera n'omusajja ono ayogera n'oli n'olwekyo ebyo byonna obisanga wa bisanga mu butale oyo yenna gasiya kazambi oyo yenna omusanga wa mu katale hadisi eri ku ddaala lya sahih eri mu kitabo kya Abu Dawuda ku namba 1410 n'olwekyo eyo point namba 4 tujja kujeyongera ogiraba biidhinira nga bwe ngambye tujja gikolera omusomo tugigaziye tulabe ebigambo by'abamanyi kye bagamba ku nsonga eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Katugende ku point namba 5. Point yokutaano nga yesembayo ku nsonga ya fitnatun nisa musafahatu rijali linnisa'i. Eno neri komoni tekoma mu katale wokka ebuna wangi. Musafahatu rijali linnisa'i okusikangana mu mukono abasajja n'abakazi. Ekyo jja kisanga nga kiri so common mu butale. Jja kisanga nga kiri so common. Musuubuzi naawe give me 5. Siwe batyo bagwangana mu bifuba. Abasiramu tebatya kugwa bakazi batali baabwe mu bifuba. Allahu akbar. Ogenda n'okitunuulira seko ogenda n'okitunuulira nga kihappeninga and you couldn't believe your eyes ku muntu abeera akikola ng'akwata mu ngalo ng'amugwa ne mu kifuba. Abalala beekweka mbu ayo wa luganda lwange naye nga extended nga mu buli ngeri tamuzina. Bw'abanga omwana wa taata w'omuto nabbi swasama gwakuganye okukwata mu ngalo kuba omuwasa. Naye osanga omuntu nti oyo omwana wa kojja wange ow'egindi ogenda okugoberera nga ne kojja oyo gwayogerako ayinza n'okuba nga taliiwo lwakuba nti nno yeddira omuziro gumu ne maama we. Allahu akbar. Naye ng'amugwa mu kifuba n'amusanyukira nnyo n'amukwata mu ngalo. Allahu akbar. Kati embeera eyo eri buli wamu naye ate bw'etuuka mu katale eyitirira. Nabbi swasama agamba li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin. Nabbi swasama agamba li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyati min hadidin. Allahu akbar. Nti omu mummwe bamukomerera omusumaali ogw'ekyuma ntera nnyo okuba ekifaananyi ku inchi 6 omusumaali inchi 6 bagukomerere mu mutwe. Nabbi sasama agamba nti no khairun lahu kirungi nnyo gy'oli okukomerera omusumaali mu mutwe ne gukugweramu min an yamassa mura'atan la tahillu lahu okusinga okukwata ku mukyala ng'omukyala oyo si wa halali gy'oli. Amakulu ng'omukyala oyo tokkirizibwa kumukwatako nonti mukono gwokka naye n'okumukwatako obutukwasi mu bifo ebirala mu bitundu ebirala eby'omubiri tekikkirizibwa lwakuba nti nno kino ekyokukwata mu ngalo kye kisingira ddala okubeera nga kyaki kya bwonoonefu nnyo kibi nnyo era kiri common everywhere. Allah asaasira omukyala w'e Malawi eyamma Museveni engalo yamumma engalo Museveni n'atunula bw'ati nga takitegeera n'ayongera omukono n'aguleeta omwana n'afiirawo ddala. Allah yamuwa tawfiiki bannange. Allah yamuwa tawfiiki. Awo bangi bagwirawo. Awo bangi bakola ki? Bagwirawo. Naye omukazi yagaana. Bampa ekifaananyi nga ye agwiriddeyo ddala n'emabega ayagala nakugwa mabega. Anti Museveni ayongera okusembeza omukono. Kano kakondalisa mukyere kano mukamanyi. Bannange Gaddafi yakaswaza yakahumiliating. Kagamba nti neewuunya oba protocol tebaamubuulira. Gaddafi yagenda abuuza abantu bonna nga bwe baali kati bwe yakatuukako kaleeta omukono n'aguyitako n'agenda kwaddako. Bannange kali so humiliated. Kaswala Secretary of State wa America yagaana omukwata mu ngalo. Allah asaasire omukyalo oyo w'e Malawi asaasire ne bannyinaffe. Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bannyinaffe abatakwatibwa nsonyi kugamba basajja nti nze sikwata musajja atanzira mu ngalo. Naye ekyewuunyisa waliwo omusiraamu yannyumiza nti baagenda mu ofiisi somewhere kati ne bagenda nga bakwatagana mu ngalo kati omusajja
mu office gye baali balaze ono omukazi ono omusiraamu gwe yali naye aba atwala omukono omusajja naga nti nzikwata abakazi mu ngalo naye nga ate si musiraamu yali mu Yudaaya naga nti nze nzikiriza yange tenzikiriza kukwata abakazi namwetondera namugamba nti namusosole ono omukazi ono omusiraamu ye yandibadde ateekwa okubanga ekyakimanyi kuba oli ali ku byoya byanswa si bwe kiri ali ku bunyonyi ebyo byonna bimumenyera bwereere ono aliko ekigambo kya Nabbi Sasama ye yandibadde akiteeka mu nkola si bwe kiri naye ate laba yayanjaza agagalo akwate omusajja mu ngalo ddaba omusajja bwamuswaza Nabbi Sasama agambye nti nno gumiikiriza Nabbi Sasama akugambye nti gumiikiriza bakuba omusumaali mu mutwe bananga obulumi obwo can you imagine it naye Nabbi Sasama agambye nti nno that is nothing compared ku kukwata omukazi mu ngalo ng'omukazi oyo takuzira okkirizibwa kukwata mu ngalo za maamawo mukyalawo mwannyoko owa taatawo oba owa maamawo sengaawo jjajjaawo maama omuto ng'abakyala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabasengeka mu Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabasengeka mu Qur'ani eriyo abayingiramu nga bayingiddemu lwa luganda lwa kufumbiriganwa bw'owasa omukyala nnyazaalawo naye abaakoze ki aba ayingiddemu va ku bino ebyabaganda abakafiiri nti nnyazaala tomukwatako wonoomukwatako simanya bagamba batya mbujja kankana bw'okwata ku nnyazaalawo okankana nnyazaala ayita eri alina nnyazaala wange Allah musaasire yafa seeka nga mpulira nga nfa yali mukyala wa kitiibwa nnyo naye nga ngenda ne musanga paitheni nali nkyali kavubuka wenawasiza iwaawe naye ng'omukyala oyo n'ekitiibwa kye kyonna nga nengerera eri ne yeeyala ku ttaka kati ekyavaamu nze nga kyenkola buli lwembeera nfubutukayo bwe nti kubanga ng'ayita waffe bw'ati okugenda ewaabwe nga buli lwenfubutukayo bwe nti ne musanga nga nze nzirayo kubanga nze mpulira nga nze nkola ki nze nsonyiwala so nga ate nnyazaalawo oba ofuuse mwana bw'aba alera muwala we naawe akulera n'akugwa ne mu kifuba naye abaganda abakafiiri ebintu baabikyusa ne babitwala kifuula nnenge tokwata nnyazaalawo mu ngalo ne bakugaana omuntu gw'okukkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwakukkiriza okukwata mu ngalo ne bamukugaana ne bakukkiriza okukwata owa haraamu mu ngalo olaba obwewonzifu bw'amagezi saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase n'olwekyo kino kiri so common mu katale Nabbi Sasama agambye nti gumiikiriza bakuba omusumaali mu mutwe gumiikiriza bakuba omusumaali inchi mukaaga mu mutwe gukuggweremu ekyo kitono nnyo compared ku Allah subhanahu wa ta'ala kyajja okuteekako ng'okutta omukazi atakuzira mu ngalo nsuubira ebyo byonna mubiwaako obujulizi nga bwe tubirabye ebintu bitaano mubiwaako obujulizi mu butale ebihappeninga day in day out tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase embeera eyo ng'enkola yange bwe nasalawo ku musomo guno ku nkomerero tumaliriza n'edduwa yaffe ate mmwe abakiraasi eno mwenna njagala buli omu okunsomera edduwa eno Nabbi Sasama yagamba man dakala suuqa oyo yenna ayingira akatale faqaala n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah oyo yenna ayingira akatale faqaala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir edduwa eyo omuntu ayingira mu katale n'asoma edduwa eyo bino byafuna wammanga teekayo amagezi wuliriza bulungi nja kugibasomera mpaka omusomo guno lwe guliggwayo njagala buli muntu agikwate ensi yonna egikwate bafune obulungi buno naffe tufune obulungi buno Nabbi Sasama agambye nti omuntu ayingira mu katale n'asoma edduwa eyo agamba nti afuna bino wammanga kataba Allahu lahu alfi hasanatin Allah subhanahu wa ta'ala amuwandikako ebirungi miliyoni Allah subhanahu wa ta'ala amuwandikako ebirungi miliyoni wa maha anhu alfi sayyi'a Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako ebibi miliyoni wa rafa'a lahu alfi darajatin era n'amulinyisa amadaala miliyoni koogeza n'ofuna wasiwasi mu bigambo bino busiramu ojja bufuluma mbalabula kubanga ebigambo bino bizitowa nnyo
omuntu n'ofuna ebirungi miliyoni n'osangulwako ebibi miliyoni n'olinyisibwa amadaala miliyoni. This is too much. Gye bali ababyogera ndagamba this is too much. Tekisoboka. Nga bw'olaba bagamba mbwa ku solaati tasbihi. Naye naawe tolaba obulungi buyitirivu obwo. Tebuyinza kubanga ku swala eno yokka osomye tasbihaati ezifaananako nga eno emirundi 100 meka, naye wano osomye kino ekigambo kimu olw'obuzito bwakyo okisomedde mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okunyiigira, kyava kuwa ebirungi bino byonna. N'olwekyo bw'okifuna mu wasiwasi nti ekyo tekisoboka, obusiraamu ojja kubanga okoze ki? Baabu wenno tojja kumanya nti obusiraamu obukoze ki? Obufulumye, kuba tojja kufuuka wabbulu. Ojja kusigala nga bw'oli nga oli amatooke n'enkoko, chips and chicken ng'olya ne bikuwomera nga tebikyuse ku testi wadde, naye ng'obusiraamu wabukola ki? Ekyo oli kimanya dde yawmal qiyama. Ate obuzibu obuli mu nsonga y'okufuluma mu busiraamu mu ngeri efaanana bw'etyo kizibu nnyo okubuddamu ne boona yazina emirundi 10 nga mu mutima gwo tonnaba kukola istigifaaru nakakasa nti ekintu kiri ddala kikyamu, oyinza okwesanga ng'omala biseera. N'olwekyo bannange tukuume nnyo la ilaha illallah zaffe. Kyova olaba njagala nnyo Seeka Kiti omusajja yaggula olutalo ku kusomesa ekigambo kya la ilaha illallah. Kuba kati buli waayimirira ebeere kutuba ya juma, ebeere kumusaba kubaako kyayogera, ali ku la ilaha illallah. Waliwo omusomo gwe yakafulumya omupya gwe yagusomesa ndoza ku Lwakuna. Yatemye n'alaga obuzibu bwonna bwe tuyina, enjawukana, obuteegatta, byonna biva ku kuba nti nno la ilaha illallah yaffe tennatereera. Kuba omuntu alina la ilaha illallah nga nnywevu abeera ategeera bulungi Allah subhanahu wa ta'ala byakugamba, tajja kwetaba mu bintu bifaanana bwe bityo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa ekingi atuwe okubanga tukolera ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Musaba atuwe obulungi obuli mu dduwa eno mu bujjuva awataliwo kukendeera. Atugabire okuba nti nno buli lwe tuyingira mu bifo ebyo ebyogeddwako tusoma edduwa eno, tujjukira atutaase sitaani okubanga atwerabiza okusoma edduwa eno, tube nga tugisoma enkya n'eggulo, tufune obulungi obwo bukuŋŋaanire ku minzaani zaffe ku lunaku lw'ensonga. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallama wa barika ala Muhammad ibn Abdillah ya nabiyyul ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.